wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino mu kiseera kino, njagala okwebaza Mukama olw'omukisa gwakuwadde bwakulesewo ng'okyasomoka ogw'obulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe. Ndi musanyufu nnyo okuba nga tuyiga ebigambo bino wamu, era njagala okwebaza Katonda kubanga bulijjo atuwa omukisa ne tubeera nga tubiyigira wamu. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe era liweebwe nnyo ekitiibwa. Oli mu program Amaka n'Obufumbo, nange omusumba Ssebaggala Ivan Samuel. Ndi musanyufu nnyo nnyini ddala kubanga otugoberera buli lunaku Monday paka Friday ku ssaawa 4 ez'okumakya, ate n'oddamu nno n'otambula naffe ku ssaawa 2 ez'ekiro Monday paka Thursday. Mukama akuwe nnyo omukisa. Programu eno yajja ku lw'abavubuka abawala n'abalenzi abazimba omukwano n'enkolagana gusobole okuvaamu obufumbo, ate era ne ku lw'abafumbo abali awamu basobole okubeera nga beeyongera okunyweza amaka gaabwe n'obufumbo bwabwe. Era tufubye ku lw'ekisa kya Katonda okubaako n'ebigambo ebitono, si byonna bye tunnyonnyola ku nteekateeka eyo. Era tugezezzaako okulaba nti ebigambo bye tukunnyonnyola byongera okukola amakulu gy'oli, oyongere okuzimba amaka aganaaweesa erinnya lya Mukama ekitiibwa. Osobola okugoberera ebigambo bino live ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda. Naye oba oyagala okola programs ezaayita zonna ezisukka 10, genda ku YouTube channel yange eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel, ojja kusangayo ebigambo ebyo bijja kukola bulungi. Naye bw'otuukayo, subscribinga, likinga, lekawo comment, manye ky'olowooza ku byenjigiriza, ate ogabane n'abalala, you share, kisobozese ffenna okusobola okuyigira awamu. Saagala weerabire kino. Ennaku z'omwezi nga 26, omwezi ogwa January, omwaka 2025, enguudo zonna zijja wano ku kitebe Hope Channel TV weesinziira okubuna amawanga. Tugenda kubeera ku Adventist Center, Gaddafi Road, opposite LDC, wano kasozi kennyini Makerere. Era bw'oba oyambuka bw'oti ng'ogenda ku Makerere University ng'ova eri ku masomero ga Aga Khan, ekkubo eryo bayita Gaddafi Road, ojja kulaba ku mukono gwo ogwa ddyo bw'oba oyambuka, oba okkirira ku mukono ogwa kkono bayita Adventist Center. Awo Hope Channel weesinziira okukola emirimu gyayo. Era tukusaba oleme kuteekako kintu kirala. Jangu tusanyuke, jangu tujaguze, jangu tuliire wamu, jangu gwe wenna atwagaliza ebirungi, gwe wenna alaba nga Hope Channel omulimu gwekoze mu bantu munene, gwe wenna atwagaliza ebirungi, naawe ayagala okweyongera okumanya ku Hope Channel ne programs zotambula nazo, nkusaba naawe okkirize obeere ekitundu ku nteekateeka eyo. Jangu onyumirwe, jangu olabe choirs, jangu olabe naffe bapresenter, tusobole okubeera nga tuli wamu. Kale nno mu ekyo nsaba Mukama akumpeere nnyo nnyini ddala omukisa omunene ate ogw'amaanyi. Katusabe. Mukama oyagala kwogera naffe, eddoboozi lyo kaliwulirwe, ekigambo kyo kakyogerwe, tusobole okuzimbibwa mu maka gaffe, gasobole okunywera n'okukula kubeera ekyo ky'oyagala gabeere, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Nina notisi zange wano, era ekimu ku kintu kye twogerako bakiyita emotional intimacy. Emotional intimacy. Nabagambye bwe nabadde njigiriza omulundi guli nti abafumbo beetaaga okubeera n'enkolagana ey'omukwano ogw'omunda. Omukwano nga tuyinza okugamba nti buli muntu awuliriza omulala. Omukwano
nga tuyinza okugamba nti omwoyo w'omu ali mu mulala. Omukwano nga bantu beetegeerera ddala nnyo, nga emotionally bali intimate, bali connected, bayunga, buli omu awulira munne. Eryo limu ku ddaala ery'amaanyi ly'oyinza okutuukako ng'omuntu yenna atandika amaka n'obufumbo oba agalimu. Abantu bwe batuuka ku sseeryo kitegeeza okwagala kwabwe kunywedde. Abantu bwe batuuka ku sseeryo kitegeeza nti okwagala kwabwe kukuze. Abantu bwe batuuka ku sseeryo kitegeeza nti balina omukisa ogw'okubeera n'ebiseera eby'omu maaso ebirungi. Ekyo nno kikulu ate kya muwendo, kigasa nnyo nnyini ddala, era nsaba buli maka gakizimbe. Olunaku olwajjo bwe twabadde nga tunula, twalabye engeri na biki ebiraga nti waliwo emotional intimacy mu abo abali mu bufumbo ne mu maka. Twagambye nti wateekwa okubaawo okumala ebbanga ng'abali mu maka boogera bonna ku birooto byabwe, ku biseera byabwe eby'omu maaso, awamu n'engeri gye bawuliramu. Nabategeezezza era nkyabagamba nti okutuusa nga bannaffe basobola okweyabya gye tuli ne boogera ebibali ku mitima nga tebatidde, ne boogera ekibaluma nga tebeeraliikiridde kiddamu, okutuusa nga bannaffe batuuse ku sseeryo, tetunnaba kubaagala kimala, tetunnaba kubassaamu kitiibwa kimala, tetunnaba kubasanyusa kimala. Kasita mubeeranga mu maka ne mu bufumbo, nkiddamu, kasita mubeeranga mu maka ne mu bufumbo, naye nga munno tasobola kweyabya kimala, tasobola kugabana naawe birooto bye na biseera bye bya mu maaso, tasobola kubuulira bw'awulira, bw'abanga wakukikola akikola atya era ng'alina bye yeesigaliza, tegeera nti wakyaliwo omulimu ogw'okukola munene. Waliwo ebizibu bingi n'ebirumira mu nnyumba eyo, era singa bibeera tebikoleddwako akabi akanene kali kumpi kubalumba. Nabagambye nti emotional intimacy, okubeera nga muyungaganye mu kwagala okw'omunda, okw'ebirowoozo, okw'obulamu, buli muntu ng'awulira munne, kwe kubeera nga buli muntu yenna asobola okuwulira nga talina mutawaana eri omulala, nga yeesigibwa omulala, ng'ali safe. Ekigambo okuba safe kigambo kya Luzungu. Mu Luganda kitegeeza okuwulira nga waliwo ebyokwerinda ebimala, tolina kyeweeraliikirira, tewali mutawaana. Mu muntu ono nsanzeemu ekifo bwe nnyinza okuwummulira. Simanyi obanga ekyo kirabikira mu bufumbo bwo. Munno mu maka ateekwa okusanga mu ggwe omuntu w'asobola okuwummulira, omuntu w'asobola okuteeka ebirowoozo ebimunyigiriza. Amaka Katonda yagateekateeka, ebigambo bye yayogera mu Lubereberye Ssuula 2 olunyiriri olw'18. Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka. Ye yennyini ne yeerayirira nti naamukolera omubeezi amusaanira. Ekigambo omubeezi kikulu. Bayibuli ez'Oluzungu bwe ziba zikikyusa zikozesa ebigambo eby'enjawulo. Naye waliwo ekigambo ekiyitibwa helper, waliwo ekigambo ekiyitibwa companion, waliwo ekigambo ekiyitibwa mate. Ebigambo ebyo birina kye bitegeeza. Ngenda mukolera omuntu agenda okumubeera, okubeera omuntu, kigambo kya Luganda mwe muva ekigambo omubeezi. Companion, omuntu gw'otambula naye mu lugendo, omuntu asooka okumanya nti kati okoye weetaaga okunywa ku mazzi, omuntu asooka okutegeera biki by'ogendako. That person is called a companion. Helper,
abeerawo buli lunaku, abeerawo buli kiseera okuyamba, okuwanirira, okukusitulirako akazito k'obulamu. Oyo suitable helper, oyo companion. Katonda bwe yali ng'atonda abafumbo, bwe yali ng'akola obufumbo, yabukolera mu ngeri eyo nti abantu bano abafumbo kibagwanidde okubeeragana bokka na bokka. Teri aliwo ku lulwe, naye buli omu aliwo ku lwa mulala. Ebigambo ebyo bye mbyogera bitandika okusukka okutegeera kw'abantu, kubanga nfuna feedback mu bigambo bino byenjigiriza ku YouTube, ku TikTok, ku X ne walala wonna. Naye ng'olaba okwanukula kw'abantu kukulaga nti waliwo nessa awamu n'eddaala lye batannaba kutuukako mu kutegeera mu nsonga ezikwatagana n'obufumbo, nga bakyali mu cheap discussions and conversations, nga bakyali bato nnyo bwe kituuka ku kigambo ekiyitibwa amaka. Era waliwo ya confessing n'agamba nti musumba, nze kirabika sinnatuuka na kufumbirwa, okusinziira ku bigambo bye mpulidde byonnyonnyola, singa nabitegeera sinnabona kuyingira maka, ndoza nanditutte ekiseera nga mbirowoozaako. Gwe wakola bulungi tu admit. Olaba ne Yesu mu byawandiikibwa ebitukuvu bwe yayogera ku kigambo ky'obufumbo, abayigiriza ne bawanika emikono ebiri ne bagamba nti taata bwe kibanga amaka bwe gati bwe gali, ndoza buli muntu abiveeko. Bannange temuzanyisa kigambo maka. Ekigambo amaka kyama, ekigambo obufumbo kyama, eky'obwakatonda. Kakati abantu abalowooza nti obufumbo kusongoza njala, kuzisiiga, kweteekako make-up, kukola bubina oba kubugula kubwambala, kugeza bifuba na kwambala masuuti. Abantu batandika okulowooza nti obufumbo buli mu kika kya mmotoka gye muvuga na nnyumba gye musulamu. Abantu batandika okulowooza nti obufumbo buli mu kucyakalamu, kulya chips na chicken, mbozi n'okunywa omwenge n'okutamiranga n'ebirala. Babeera balowoolereza kumpi, babeera tebategedde kitu kye bayingiramu, babeera tebalina mulamwa gwonna na biseera bya mu maaso. Mu programu eno tunnyonnyola obufumbo ku mutendera ogusinga okubeera ogwa waggulu. We are raising the bar high. Tetwagala abantu babeere mu nsi nga balowooza nti obufumbo kintu kya kuzannyisa. Bakeera ku makya ne babumenya nga bwe baagala, bakeera ku makya ne babuzza. Okeera ku makya omukazi n'ogoba, okeera ku makya omusajja n'ogoba. Mukeera ku makya ne mbukutulamu kasamuulira nga temukyabwetaaga. Kati amawanga ge tuyita agakulaakulanye so nga bagwagwa wala, kati bo babutadde na mu contract. Mufumbirwayo emyaka 3 bwe muwulira nga mukikooye contract nga temugizza bujja. Mulimu n'obuwaayiro oti myaka 3 bwe twawukana ojja kutwala ebitundu bwe biti. Bwe twawukana sijja kuzaalira mwana oba naakuzaalira. Bwe twawukana omwana gundi yagenda omusigaza. Kati bwe kibanga obufumbo bugenze na ku mpapula ng'ababulimu balina okukkaanyaako ebitakwatagana na misingi gyabwo basobole obubeeramu. Ensi egwagwa wadde etabuse. Kale mu programu eno gye tukola kyetuva tuyimusa omutendera omutindo. Abo bonna abali mu maka bategeere tekintu kye balimu si kyakusaaga. Waliwo omutendera ogwa waggulu ko bateekwa okutuuka obanga banaabeera n'amaka amasanyufu agalina emirembe era ageeyagala. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, ekyo kyenkukowoola okutegeera, kyenkukowoola okumanya, kiina kubeera mu birowoozo byo ne mu bulamu bwo nti emotional intimacy kintu kikulu, kituufu ddaala lya waggulu naye tulina okulituukako ku lw'amaka amasanyufu era agalina emirembe. Lwaki tubeera mu maka ng'abantu be tugalimu nabo tebawulira nga bali seefu mu ffe? Lwaki tubeera mu maka ng'abantu batweraliikirira? Omusajja ali mu bufumo naye yeraliikirira mukyala we. Sina mukakafu oba emmere gy'amuwadde teriimu butwa. Yes. Sina mukakafu oba emmere gy'amuwadde teriimu butwa. Tasobola na kwebaka, yeebaka wawamuka. Kituufu ayinza okuba yazza emisango. Ate mu Luganda bagamba nti guluma yaguzza. Naye kasi tokkiriza nti akyali bba, ekintu ekyo nkyakiddamu. Ate njagala nkibannyonnyole bulungi mukitegeere. Taxi
bw'ogituulamu entambula ya taxi eyo kiva nti abamu twakoowa entambula ya taxi awamu n'entambula ez'olukale nzibu era Mukama bw'akusaasira n'ozivaamu toziddangamu naye akyazirimu bino oteekwa okubimanya ate yakiŋŋamba yali kondakita nyenye emmotoka nina bannange bennina okusanga batambudde bagenze nteekwa okutambula okubasanga kasi nange gye nyiza kukozesa kidduka kyange nga nteekwa kukozesa public means okusobola okubatuuka kubanga ate nina obbasanga ate tugende kati ate sina wenkireka kati nga nina kuguma ngende naye bwe ntuuka muli ne tuva wano nga tuli bulungi basatu tulina we tutuuka kati nga tetukyali basatu kati nga tugenda kuba bana nika bana nitwa twasimbudde mu paaka wali nga tuli basatu era twasasudde ssente nga tulina kutula basatu paka gye tugenda nebanga gwoli waawa muzeeyi naye wesikemu abantu batuule naye nkyayogera wesikemu abantu batuule nga n'abatuula bazze dda bo takisi yayo bagimanyi ebeera mu bantu bana kati nga nze ndi out of place nze sitegeera biriwo takisi ya bana nze nno ndowooza kusaaga mba ndi awo ku muto gwentudde ate nga ne kondakita yennyini ku baana abo ate agenda kujja naye yenyigaawo ayimirire kata bukumbi tuweze 5 tutambula waliwo ebifuluusi oba babitwala wandooze baba bave babatuma enda okulaba basindise wansi ebifuluusi oba basindikayo babutto oba basindikayo biki wansi yonna gye tulinnya ebigere nga wajjudde ebikutiya amuzeeyi musaamu amagulu amagulu nengateeka waggulu nga ningateeka nolya ate tuli bana ate ne kondakita Mukama Katonda wange naye nga ge mateeka agagifuga era nga bo bagamba nti muzeeyi no taxi wetu bwetambula bo batosobola kutuula bwotyo vaamu ogende naye oba okyalimu gano ge mateeka agagiddukanya kiki enyinyonyola nalinnyako n'emmotoka obulala edda myaka ndoza giringa 10 nga n'esatu emabega ntambula nfubutuka mu Masaka ngende mu Raakaayi ngende mu Buweereza ntuula mu maaso natufuna kifo kya mu maaso nze nno nga ndowooza nti akamotoka ke tutuddemu buno obutonotono buno mu maaso ngenda kutuula ntudde n'ensawo yange nga neerabidde nti mu maaso watuulayo bana nze manyi ngenda kutuulayo na driver ya rabbi mu olaba njogedde Oluwarabu omanya kyali kikambwe ngenda okulaba baleesewo omulala wano naye musajja hato nanga muzeeyi ono abadde ki bwe nakayanamu ebiriyo n'ennyinda tulaga muzeeyi vaayo fe basobole emmotoka tutuule kubanga waliwo n'abalinze ekifo konze wangi tya muzeeyi oba toyagala kutuuzaawo omuntu wakubiri ekifo kisasule ono alinnye endala ndowooza no tugenda kuba basatu ngenda okulaba n'owookunazze basebo nino kye ŋŋamba lwaki mbawadde ebyokulabirako ebyo waliwo amateeka gafuga emmotoka n'obufumbo bwe buli emotional intimacy waliwo eddala kwoteekwa okutuuka bw'obanga okyali mu bufumbo nga takisi okyagirimu kati olina ebintu by'oteekwa okukoleramu okuggyako ng'ogifulumye okyali mu bufumbo obwo okyali mu makaago omusajja oyo akyaliwo okyayitibwa mukyala we kati ono na biseera kufuuka wampaka na mugumu n'atasalikako musale n'atannyonnyolekeka kati kkiriza ogonde okkakkane kubanga akyali mukazi wo kubanga okyasulawo kubanga mukyalinawo abaana ate mukyali mwenna kati ono na biseera kufuuka muzibu tandika okuzimba kye weetaaga okuzimba ofune ku mirembe tekigenda kukugasa kumala myaka 10 mu kifo awali environment eri toxic ogenda kulwalira bwereere ogenda kufiira bwereere ogenda kubonaabonera bwereere zimba emotional intimacy gwadde nga wabaddewo ebizibu bingi mu bufumbo olabe ng'otandika okubyaŋŋanga kimu ku kimu kubanga mukyagenda mu maaso kubanga mukyaliwo olw'okuba mukyaliwo era mugenda mu maaso okutandika olugendo lw'okutereeza ebisobose kyekirungi kubanga gy'okoma okugattagatta ebisobose
lwekikoma okubayamba okubaako nekkubo lye mugenda okukwata nga mutambula ng'abafumbo. Nsaba Mukama akwongere nnyo omukisa era ayongere okukuwanirira n'ekisa kyongere okukubeera ng'oyongera okunyweza ebigambo bino bye tuyiga. Katusabe. Mukama weebale kubanga oyogedde naffe. Twebaza eddoboozi lyo kubanga liwuliddwa. Ekisa kyo n'okwagala awamu n'emirembe kakitubeere. Oyongere otuwa amaka amalungi amasanyufu agawesa erinnya ly'ekitiibwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Mukama akuwa omukisa.